Mu kitundu kino ekyokusatu eky'amawulire agabuutikidde abajaasi abali ku ddala erya senior officers 93 bawummudde omulimu gy'obusirikale olunaku olwaleero era nga ssaabaduumizi w'eggye lya UPDF General Wilson Basumbaddi abakuutidde okukozesa obulungi akasiimo ke bagenda okufuna okwongera okwekulaakulanya wabula si kukacyakalamu. Bino byonna bibadde ku kitebe kya Ministry y'ebyokwerinda n'ensonga z'abaazirwanako embuya. Abajaasi ba senior officers 93 bawummuziddwa emirimu gy'amagye mu butongole nga ku bano kubaddeko abali ku ddala lya Kano 17, Lieutenant Kano 13 kwosa abali ku ddala lya Meja Nkaga 3. Omukolo gwetabiddwako abakulembeze mu ggye ku mitendera egy'enjawulo omubadde omuduumizi w'eggye ly'okuttaka Lieutenant General Kayanja Muhanga ssaako omuduumizi w'eggye lya UPDF General Wilson Basumbaddi ng'onaakiikiriddwa omumyuka we Lieutenant General Peter Reru. Next sir is ROZ. Brigadier James Tinarwa asomye ebikwata ku bannamagye bana bawummuziddwa era n'abajjukiza obuvunaanyizibwa bwabwe n'obukulu bw'okuwummuzibwa mu magye era n'abakuutira okukozesa obulungi akasiimo kaabwe akagenda okubaweebwa. It also allows smooth career progression, ensures force continuity, ushers retirees to life after or outside military service, and not only go to network with the civilian community, but also be able to invest your retirement package wisely when you are still capable. Kano Godfrey Okelo nga y'omu ku basinze okuweereza eggye lya UPDF okumala emyaka 44 bawummuziddwa leero ku lwa banne asiimye bakyala baabwe ababagumiikiriza ebbanga lino lyonna nga bali mu buweereza bw'eggwanga. Our women wakina mama tunawapongeza sana kwa muda tuliomaliza katika wakati tumeingia jeshini na mahali tumefika sasa hivi. We extend our deepest appreciation to our visionary leader, the CIC or the Chief of High Command, and the leadership of UPDF for entrusting us with the privilege of serving our great nation, the Pearl of Africa. Sanyu lyendi nakati lwaleero liitirivu kuba ngenda kutuula n'abaana bange n'essanyu lyange lyonna ne Ffamire zaffe zonna ate mbenga sikyana ebintu awanya nga bwemuwulidde CDF ayogedde. Omuduumizi wa UPDF General Wilson Mbadimbaso mu bubaka bw'obusomeddwa omumyuka we Lieutenant General Peter Reru asiimye abajaasi bano olw'ettoffaali lye batadde ku ggwanga lyabwe. The way you see today, see skyscrapers here and there, everything. People are doing their businesses there. People are extremely rich. Why? Because the contribution people made. Abasabye okuwa Ffamire zaabwe obudde okumala Dambataddeewo yakusakidde eggulire lino.